Real change. Act now. Abantu batandise okutuuka okuva mu bitundu byonna bya Uganda olwa delegates conference ey'olunaku olwaleero ya DF Democratic Front. Tulina teams ezivudde Kiboga zatuuse dda, ezivudde Teso, Kyankwanzi batuuse dda, n'abalala bangi bali mu makubo. Ssaawa 4 tugenda kuba tutandise delegates conference. Tusuubira abadelegate abasukka mu 7 abagenda okubeera wano. Tulina obunyomero obuwerako olwaleero. Tugenda kubeerawo n'akanyomerako okubaganya ebirowoozo ku Uganda gye twetaaga. Era twayise emikwano gyaffe bangi. Tusuubira Jeno Muntu, tusuubira Honorable Semuju, tusuubira Honorable Nsereko n'abalala n'abakenkufu abalala bagenda otuyamba okuyita mu kanyomero ako nga tukubaganya ebirowoozo. Bwe tunaamala tugenda kutunula mu kye bayita constitution ya DF. Twagala bamemba baffe constitution yaabwe babe nga bagimanyi. Tetwagala kibiina nga constitution nkweke batugenda gibayitiramu tubakwase ne kopi. Ate ekirala kigenda okubeera wano ye registration. Tulina abantu bangi nnyo abaagala okufuuka bammemba. Kakati tugenda kubeerawo ne desk ey'okwewandiisa abantu basobole okufuna kaadi. Era tugenda kubeerawo ne desk ey'abantu abaagala okuyimirirawo 226 nga bakozesa kaadi ya DF. Naye desk ejja kubeerawo. Ate tulyoke tugende mu kanyomero akakulu ennyo ak'okulonda abakulembeze b'ekibiina kino. Tulina ebifo 65 bigenda okulondebwamu. Abantu abagenda okwesimbawo foomu zaabwe zigenda kubeerawo ate balondebwe. Ekirala ekigenda okusembayo yenteekateeka namutaayika. Tugenda kwanjulira bannayuganda wo bwe tutuyimiridde our position ku nsonga enkulu ez'ebyobufuzi. Nti ku federal feno bwetu bwe tuyimiridde, ku byenfuna bwetu bwe tuyimiridde, ku byokusoma, ku byamalwaliro ebyobujjanjabi bwetu bwe tuyimiridde. Olwo abannayuganda batwawule ku bibiina ebirala ne ku bantu abalamu byobufuzi. Kijjobe. Tusuubire Kijjobe olw'ensonga nti abantu beefunze nnyo delegates conference y'ekibiina ekyeyubula ate kateera kijja naye ng'ate kirabise kitandikidde ku musingi ogw'amazima naki n'obwenkanya. Bannayuganda tebaggwangamu ddoowo n'ennyonta ey'okulaba ekibiina eky'amazima n'obwenkanya oba ebibiina eby'amazima n'obwenkanya nga bwe gwali mu gyenkaaga n'ensanvu mu gyenkaaga n'ekinaana. Kati buli muntu katugambe yali owa DP yandyagadde okulaba ekibiina ekirina omusingi ng'ogwa Ben Kiwanuka, yandyagadde okulaba ekibiina ekirina omusingi ng'ogwa Byanyima, yandyagadde okulaba ekibiina ekirina omusingi ng'ogwa Kyemongezi, ng'ogwa Gaspar Da, ng'ogwa Andrew Adimora, ng'ogwa Benedicto Kiwanuka, ng'ogwa Makubayi, ng'ogwa Sekambogo. Ekyo ekibiina kyawulira kyayagala nti ne bwe kigenda mu delegates conference nga kiyitibwa democratic something kiteekwa okukola ebintu nga biri democratic. Kakati eno Democratic Front etandikidde ku musingi mulungi. Newandibadde ng'ejjidde mu kaseera tugenda mu kalulu waliwo ebigiyiseeko naye ate abantu bagamba nti awo we tuba tukwataganyiza tutaayize tukolagane ne bannaffe n'abali mbuyinza tubategeeze nti omuntu mulamu asaana kukola bw'ati okubeera ng'afuula bannayuganda Uganda a better country ate ne bannayuganda nga bali happy. Kyobola tulina abasajja abateeso baleese omulamwa ne bagamba nti ekibiina kyaffe bagamba etolimu DF better Uganda happy people, better country happy people. Kakati balina essuubi nga bwolaba abanyankole mu Democratic Party bwe baleeta nti egumire DP ekoze eki egumire naye nga bonna olaba bayugira wamu kuba nti bwe tuba wamu tuwangula bingi. Kakati ku luno abantu bagamba no 5 fingers blossoming a country nga blossoming eggwanga nga olaba liddamu okufuna essuubi ery'okumeruka obujja, okufuna essuubi ery'okwezza engulu, okufuna kubanga obukulembeze buteeketeeke. Amanya gange nze Namale Farida nga ndi kansala w'e Wakiso ku district akiikirira abantu b'e Masajja nga nteera ndi coordinator wa Wakiso district mu team my leader mu DA ne mu DF. Nzize Masaka mu kibuga kya Beene ekyesiimu
nga nzize nga delegate mu kibiina kyaffe ekya DF era nga nkowoola bannayuganda mwenna olunaku lw'enkya lwe tulonkinga ekibiina ekigenda okujjako bannayuganda ennaku ekigenda okubeera nga kyewogomyamu buli omu kubanga it is a big umbrella. Mukimanyi bulungi omuti gwa mugaso nnyo mu environment yaffe era nga nkubiriza bannayuganda twembulesinga omuti lwaki tugwembulesinga obutonde bw'ensi bwonna buweddewo lwakusanyawo bibira lwakusanyawo miti emikulu nga nte n'emito tetugizimbye mukyo tusobola kusanyawo bannabyabufuzi betusanzeewo ate ne tubasikiza abapya nga nte bo tubajjawo bujje wabula tulina kubalekawo nga n'abapya bwe tubazimba n'olwekyo bannayuganda mbakoowoola mujje ennaku z'omwezi olunaku lwankya mulindwa twebeere wamu nga tutongoza ekibiina kyaffe ekiyayaanibwa buli omu era nga mwenna tubakubiriza buli woolaba ekinnya simbawo omuti. Today we are in Masaka City. We have traveled all the kilometers from different parts of Teso, Katakwi, Serere, Ngora, Soroti City. We are here to participate in the first ever Delegates Conference of the Democratic Front. We are here as different delegates in different capacities. And so we have come here to be a part of the process, to record history, to set a new beginning for change in this country, to set an agenda for this country as a new force, as a new opportunity for us to participate. So Teso is fully represented, and I'm sure other parts of the country are represented. Ours, we are part of the DF. We are in different fraternities and different segments. And so we are here excited today in Masaka City. It's a beautiful place. We arrived this morning and we are enjoying ourselves. We are already starting to enjoy, as you can see, better country, happy people. Real change, act now. Abantu batandise okutuuka okuva mu bitundu byonna ebya Uganda olwa Delegates Conference ey'olunaku olwaleero ya DF Democratic Front. Tulina teams ezivudde ekiboga zatuuse dda, ezivudde Teso, Kyankwanzi batuuse dda, n'abalala bangi bali mu makubo. Ssaawa 4 tugenda kuba tutandise Delegates Conference. Tusuubira abadelegate abasukka mu 7 abagenda okubeera wano. Tulina obunyomero obuwerako olwaleero. Tugenda kubeerawo n'akanyomerako okubaganya ebirowoozo ku Uganda gye twetaaga. Era twayise emikwano gyaffe bangi. Tusuubira Jeno Muntu, tusuubira Honorable Semuju, tusuubira Honorable Nsereko n'abalala n'abakenkufu abalala bagenda otuyamba okuyita mu kanyomero ako nga tukubaganya ebirowoozo. Bwe tunaamala tugenda kutunula mu kye bayita constitution ya DF. Twagala bamemba baffe constitution yaabwe babe nga bagimanyi. Tetwagala kibiina nga constitution nkweke nga tugenda gibayitiramu tubakwase ne kopi. Ate ekirala kigenda okubeera wano ye registration. Tulina abantu bangi nnyo abaagala okufuuka bammemba. Kakati tugenda kubeerawo ne desk ey'okwewandiisa abantu basobole okufuna kaadi. Era tugenda kubeerawo ne desk ey'abantu abaagala okuyimirirawo 226 nga bakozesa kaadi ya DF. Naye desk ejja kubeerawo. Ate tulyoke tugende mu kanyomero akakulu ennyo ak'okulonda abakulembeze b'ekibiina kino. Tulina ebifo 65 bigenda okulondebwamu. Abantu abagenda okwesimbawo foomu zaabwe zigenda kubeerawo ate balondebwe. Ekirala ekigenda okusembayo yenteekateeka namutaayika. Tugenda kwanjulira bannayuganda wa bwe tutuyimiridde our position ku nsonga enkulu ez'ebyobufuzi. Nti ku federal feno bwetu bwe tuyimiridde, ku byenfuna bwetu bwe tuyimiridde, ku byokusoma, ku byamalwaliro ebyobujjanjabi bwetu bwe tuyimiridde. Olwo abannayuganda batwawule ku bibiina ebirala ne ku bantu abalamu byobufuzi.